Kyalumu naye olwaleero tuli mu nteekateeka final nti kunaku olw'omukaaga ba exhibita abaana ba ghetto ab'enjawulo bakola ebintu eby'enjawulo gye batunga buli mwana ngakola ekintu ekyenjawulo mu ghetto agenda kubeera wano eno. So mu kino kyonna tugeza okuba nga tunoonya akatale abaana ba ghetto ebintu byakola bibe nga bifuna akatale n'okuba nga bimanyika nti nno balina byakola. Abasinga bagamba nti ghetto just baliwo bezi kufuafuyi njaga kuba basimu g'abantu na bintu ebyenjawulo basaako onako olwaleero nga olajjajja yamadde akasaawo kano kenyini kayambadde awo kakodde mwana wa ghetto kaliko ghetto festival and awards. So nga 25 ku lw'omukaaga nkoowola mwenna naye nga noko ghetto festival egenda kubanga ebeerawo buli mwaka. Egenda kubanga yo ghetto festival enaku z'omwezi nga mmeka 25 November. Era bageto yitu gye bali njagala bamanyi kino ekivulu kyabwe era kigenda kuyamba bo kyekivulu ekireeta love hope. Tuli mu kugaba essuubi eri bageto youth abali eyo bonna abalina ebintu ebakola abatunga abakola engatto abakola ebintu ebyenjawulo mu ghetto. Njagala okukola ghetto zonna nze ghetto president nga mbayita mujje olunaku olw'omukaaga tugenda kubeera wano eno Uganda Museum okuva ku makya paka ku makya. Tikigenda kuba nti kivulu tikiyimira saa mukaaga kino ekivulu kiva ku makya paka ku makya ekikeesa. Era twabategekedde abagenda okukaluma abakwaki mwenna abakaluma mwenna abakalabyeko mwe mujje buzina kapike kamwe temujja naki nakwakyo emmere weeri jenesali yatuwadde ente ez'okusala batuwa emmere engenda sooka muli essala mujje muteeke ebintu byammwe mukola mu ghetto mutunde tuyimbe abakuba ati mwenna essanyu ligenda kuba lingi. Rastafari ensonga za njawulo okoowola abakyala bonna bamageto ongera okubazzamu essuubi n'amaanyi. Nkoowola abakyala bannange bonna ab'omu ghetto n'abaaliyo ne bavaayo nga baagala okujja okukwatirako bakyala bannaabwe. 25th November ku Ghetto Festival Awards is the International Day for Elimination of Violence Against Women. Lw'omukaaga tugenda kubeerawo n'ebintu ebiri special eby'abakyala. Tulwanisa butabanguko mu maka tetwagala violence against women. So on this day tugenda kubeera wano abakyala nga twebugira muno nga tweyagalira muno nga wetufuna ebyakabi byaffe ebirabo donations so many things. On top of that abayimbi betubategekedde mulo abayimbi betutegese is the cream de la cream. As you know, talent yonna esibuka mu ghetto. Kati abayimbi baffe bonna abasitudde Uganda nga bavudde mu ghetto bakkiriza okuyimba. Mwegwe kasita mubanga mumanyi omuyimbi yaliko manya ava mu ghetto era bonna bakkiriza okujja okuinspiringa aba ghetto youth bannaabwe. Chameleon mwamulabye dda yakkiriza okubeerawo. Wizo tulina Joe Wilanda, Mark the Urban, President Kenzo, tulina Banji nyo. So we are really looking forward to it. Ghetto Festival and Awards. Temwerabira okuyingira kwa bwerere. You guys, free food, free entry, free drinks, royal milk again agama mata bakwacha with their milk. It's going to be around. Nzendi mama era nina kids corner je nategese. Temujja abana ne mbasibira mu nyumba. Come with your kids. Twina bouncing castles, we have special snacks, special foods for them. Some ziyabagabudda abaana bagenda kulya crisps. Paka oba ekyeggulo teri kufumba. Ghetto Festival paka kumacha. Nze mama ghetto from the horse's mouth nze abagambye mujje. Era mbakoowola mujje abantu ba ghetto. Mujje twenyumirize mu byakabi bye tukola. Mujje twegatte tubeere kimu. Abalooza nti we can't do anything. Tukyuse endowooza, but we can do it when we are one pamoja. And we look forward to seeing you on Saturday. Respect.
Tibalina kumanya nti ghetto president yakirimu okitegedde tebagenda kubeerawo okuzoganya konna kubanga security balina kyonna iregenda kubeera ng'ekola ki ng'ekuuma tugenda kubeera solid okitegedde aye tugendera kukola ki kuswaza abagamba nti tusobola kwekuuma nakubeera nti tugenda kubeera organized. This time ghetto is organized. We know what we want. Yeah. So bajje nga bamanyi nti buli kimu kiri kiriya. Government enyinyi yatwadde security emalayo. Government yatwadde security ate nga bamanyi n'embeera zaffe bo bazze ku making sure nti tubeerawo mu mirembe that we are safe. Yeah, man. So tubakola ennaku z'omwezi nga 25 olw'omukaka luneeno buli mwana ghetto ng'olina ky'okola ekyenjawulo jangu ku makya aye n'olunaku olw'enkya tugenda kubaawo nga tuwandisa abaana abageza okuba nga showcasinga ebintu ku lunaku olw'omukaaga jangu okimanyi nti nno ebintu by'okola nga biva mu mukono gwo bigenda kufuna akatale ogenda oba okola ngatto ogenda kuba omanyi nti engatto yange eno ngenda kugenda ku skills Douglas Lwanga anyongeremu omukono ogw'enjawulo nsobole okuba nga nsoma ebintu nga bigende so omwana ghetto ali nga nawe oyagala okuba ng'oyiga tulina companies ez'enjawulo ezatwegasseeko ojja genda Douglas Lwanga papa skills wali obe ng'osoma oyongeramu okuba nga oyiga owa kamera waka owa editing ayagala okuba nga oyiga okutunga oyagala kuba nga oyiga ebintu by'enjawulo so ng'oli mwana wa ghetto eno chance yaffe bannange essaazi n'eno mu Sudan mbabeeramu eva nga mbazunga mukko nga mbatambulira mukko naye nga isawa yaffe nako olwayo nange mbagamba nti isawa yaffe nti bagamba isawa ey'okwenunula so mujje tubeerewo naffe buli omuntu ekiraka onaku lwaffe nga bagani onaku elimination yaki elimination of violence against women bwe kiri nti abaana bangi wansi eyo mwana si ffeffe si bakyala bokka n'abaana abalenzi bangi wansi eyo bayita mu kunyigirizibwa okw'enjawulo so jangu obe ng'oli mu ddembe lunaku olwo oyige ogenda onalopawa ensonga eno ekutuuseeko oya kikola otya gumana wa ghetto so tutegere rights zaffe tulina kulopawa so mujje tuyige ebintu eby'enjawulo tunyumirwe ne bakyali baffe okulya bwekuli okunywa bwekuli so era kannebaze bannamu buli mwana wa buloga mwenna mutambuze ebintu bino mwana bituuke ebyo birina okuba nga bituuka njagala bituuke mu bantu birina okuba nga bituuka ddala ddala baana bangi bafiirwa opportunity nga zino eno olw'ensonga nti waliwo abantu abakisema makubo gaabwe so mujje kwegana museum okugenda kwa bwereere teyagenda kugaana goba olina mukwano gw'omanyi nga tojje genda kwegana museum okugenda kwa bwereere so tomugaana big events mwebaza okubanga naye yeegasse ku ffe tiffe baani abaana bagenda okuba naffe big events okubanga naye ejja Royal Milk Samzi tulina TV companies nyingi ezenyasanyuka TV companies nyingi ezigasseeko so bannange mujje tunyumirwe mujje ofeka plane ko mwana ngoli solid tayagenda kugambako ofuwa akasaddako akabangako ogulume ngoli kali mwana bulali agenda kuzokanya enteekateeka mama ghetto for now ziri zitya enteekateeka ziri underway as you can see to setting up the structures the VIP section to setting up exhibitions sound enkya egenda kuba ewedde kubanga twabagambye from morning to morning so by Saturday morning 6 a.m. tugenda kuba switching on nga tutandika kwaniriza abantu abagala okkeera as early as possible they can come. Ate era mama ghetto abantu bangi mu Uganda waneeno nga mu Uganda museum tamanyi weeri jangu ogirabeko jangu otegere Uganda museum gye wasomako gy'olengera omuli biiti ya Eddie Kenzo efaanana etya jangu olambulemu omwana olw'olumu obeko ne souvenir nagendako mu Uganda museum buladi so jangu nawe muna Uganda ali eyo nga toli mwana wa ghetto tumanyi Uganda museum muweri jangu yes tulina abagenyi abakulu yeah transport we are talking about offering a transport to some people who will reach out to us muhudde to offering a transport tujja kaba tulina abagenyi abakulu permanent secretary owa Ministry of Finance Honorable Lumumba Minister wa Kampala Idi wa KCCA resident coordinator wa UN n'abalala bangi bonna bagenda kubeerawo so abagenda okujja okwetega n'ebinago byabwe abaguzi ne bafunders twabase twalobinze bajje so that bateekamu ssente yaman President ensonga y'abayimbi eyimbire lyakoze ku stage performance program y'abayimbi nze kennyini zengenda ogibeeramu kubanga ebintu byaba general kitegedde bonna abagenda okujjano ba general kubanga muwulidde abagenyi abakulu abajja bajjene balina okusangamu bajjenera ate abalala mu music industry kitegedde nze ngenda okuba nga controlling stage yonna n'abayimbi abato abali mu ghetto nze njagala nnyo omwana bayuti mwenna abali eyo
mumanye nti kino ekintu kyammwe. Come and represent. Ayimba jangu oyimbe, azina jangu ozine. Okitegedde twagala twejjeyo kiki ekituli munda. Yama Stage zigenda kuba 2 oba egenda kuba emu. Tugenda kubaako ne yaba. Zigenda kubeera emu. Stage egenda kubeera emu. Etwakozesa jjejje. Most by emisomo koro lunaku wejiri ejiri limited ransonga tugenda kuba in a festive mood. It's a festival. Tugenda kuba in a festive mood. Tugenda kuba tell all the information where you can go in case or you're facing an abusive relationship. Get a network of young people living with HIV where truly for those services. Era nze tule bongo yotayizo kudako mu ghetto nga tuli omune father ne mama bakikutemu abagala opiira family planning ghetto network of young people we did it. Ate mu ghetto era balina okwambala obupiira kubanga labayo siriimu tebamugema ghetto bakiri olina okwebeereramu ennyo katono kyali waffe yagalibwa nabo naye ate akola emirimu gye kitegeeza nti obeera munagembo ate tojja kukola. Mr. President, tusobereeko ku muyimbi wa reggae okuva ku international countries endala nga tulinawo muyimbi okuva e Tanzania mita TID Siamini agenda kubeerawo Topinda agenda kubeerawo naye bayize ghetto yo. So tusubirayo ne Everton Blender okuva Kenya. Everton Blender bwamala okuperforming e Kenya nga 8 agenda kuperforming nga 8 ne asooka wano atuuka kuma ku lwanca sanga 11 Everton Blender. thank you. Tweyanza.